Fa ADTV UG mbandiza nga basi wa subscribing ate mu sharing video bagita Fa ADTV UG stay on YouTube platform mulungi ngona agigobera bagita Fa ADTV UG wantu batusako nyumba za celebrity zoka ne waba muzungu ne waba wawa baswaziniga bonna tujja kwa twatusako ennyumba zaabwe baswaziniga bani bonna buli mukomanyi nti muzanyi wa filimu tusinga kutambulira nyumba zanyi ba filimu kosa ne ba celebrity abenjawulo kwetoola ensi yonna bagita Fa ADTV UG buli gwomanyi nti celebo wano mu nsi eno oba wawa oba wa mugwanga lya America oba muzanyi wa filimu wa mugwanga nti oba lya China oba wa mugwanga lya Korea byonna tujja kuba tubatusako amayumba gaabwe tusinzira kwa abasajja ab'amaanyi okwetoola ensi yonna bagita Fa ADTV UG ngena kusaba o subscribing ate o sharing video eno zenyumba tukyaziba tuusaako nnyo wano bwe kyonna okola kusigala nga otugoberera ojja kuba tosubwa bagita Fa ADTV UG nyingidde ne nyumba ya Hamis SSegujja omusajja kuga omusajja omukakamu mu aromatic entertainment yomu ku basajja abazanya mu ngeri ey'ekikakamu ennyo musajja mukakamu nnyo ndoza ne makage bwatyo bwabeera anyway enda kusaba subscribing bagita Fa ADTV UG kyakala batuzeka amakage naye mumulabe nti munnaye naye obupangisa yabuwona abaana bonna ababazanyi ba aromatic entertainment bonna abasinga bazimba dda so naye ngero kutegeeza nti wantu tujja kuba tubatuusako mayumba g'aba celebrity gokka oba siribu waawo oba waggwanga ki nja kuba mbatuusako wano amakage nkola okunoonyereza okwesigika okubatuusaako ennyumba y'omuntu yenna gwe mba nkutuusizaako nakubayo ndi ku nyumba ya Hamis SSegujja bagita Fa ADTV UG njagala njibasoosotolere ennyumba ya Hamis SSegujja ngenda kusaba o subscribing ate o sharing video ngenda kusaba ogiweka like yes tusimbudde Fa ADTV UG gegano amaka ga Hamis SSegujja noza mugalengira makaga mutawanyi makaga tabu nnyo makaga mutawanyi Hamis SSegujja yomu ku basajja abatandika ne aromatic siye mupye nnyo ku kibiina kya aromatic entertainment era yajjajje ajegatteko Hamis SSegujja musajja mukulu ono era nga Hamis SSegujja muzanyi mulungi nnyo mu aromatic entertainment era yomu ku basajja aromatic bye yenyumirizaamu nazawe kidda mu kyokuzannya firimu kuba Hamis SSegujja yatandika ne aromatic mu muzannyo gwabwe ogwa Nawolovu omuzannyo gwa Nawolovu zamugujjukira omuzannyo gwa Nawolovu era Hamis SSegujja y'omu ku abo abatandika na aromatic omuzannyo gwa Nawolovu kwegamba aromatic yabwe yatandikira okulabika nga epika ekintu kyayo ekisitulire ddala ekiwanike era essaawa zino yamala n'ekiwanika n'ekyakivinga era essaawa zino aromatic yamutawana nnyo Yatabu kati nkyabala ndi mu kubalaga kati maka ga Hamis SSegujja mugalaba we gamenemenya amaka bana bazimba amaka n'ogamba nti oba makaga ga minister oba ga MP kumbe makaga muntu sekinomu makaga Hamis SSegujja sige manene nnyo kale ninga okutwaliza wamu manene kubanga ebisenge biri 5 ebiyigo biri 4 ebisenge biri 5 ate ebisenge ngambe ebisenge biba bigazi nnyo lumu ebanga sibuno obulumu buno obufunda nedda lumu ziba nene ebisenge binene ebirimu mu nyumba eno alinamu ebiyigo biri 4 ebiyigo biri 4 kosa n'effumbiro lirimu n'effumbiro lino lisangibwamu buli kimu ekyetaagisa okukozesebwa awaka kugamba abaana bazimba amaka nga gali self contained gaba buli kimu okisangamu ebiyigo bibaamu kugamba buli kimu kibaamu era nga amadiiro gonna agasinga gali mu nnyumba eno gali self contained ate nga magazi bulungi nga omanyi omuntu eddiiro nga lirimu buli kimu eddiiro kati yegamu ku madiiro agali mu nnyumba ya Hamis SSegujja omuzanyi wa aromatic entertainment era bwe nnoonyereza obulungi wano bandaga nti ennyumba eno mbu yagizimba mwaka gwa 2020 bwe yagizimbira ennyumba eno bwe nnoonyereza wano bandaga nti yagizimba mu mwaka gwa 2020 era ng'ennyumba ye si nkadde nnyo okutwaliza wamu kyajje agizimbe opangisa yabuwona mwaka gwa 2020 n'azimba amakage wakasibira bwe nnengera okunoonyereza wano bandaga nti ennyumba ye singa zinnyo wabula ebintu ebirimu ate byo nga byo bigazi newankubadde ebisenge si bingi nnyo ebirimu kuba biri ebisenge 5 naye bigazi naye ennyumba yo kale singa zinnyo kugamba n'ebisenge kale si bye bigazi ennyo naye ate si bye bifunda okutwaliza awamu bandaga wano eno ennyumba eno
ennyumba eno compound yaayo wagazi okutwaliza wamu, compound yaayo wagazi era n'emmanju waayo wagazi. Fa ADTV UG ngenda kusaba osubscribing ate osharinge video eno. Ennyumba eno mbagamba ennyumba yagizimba mwaka gwa 2020. Ennyumba sinkadde nnyo kyajje azimbe ennyumba eno Hamis SSegujja omuzanyi wa Romantic Entertainment. Ngenda kusaba mbi osubscribing ate osharinge video eno. Onaku lero ndi ku nnyumba ya Hamis SSegujja, ennyumba y'omuzanyi wa Romantic Entertainment, omusajja omwewombeefu, omusajja omukkakkamu ennyo bagita Fa ADTV UG. Hamis SSegujja ennyumba ye gyendiko olunaku olwaleero. Bandaga nti ennyumba ye buli kimu mwekiri mu nnyumba ye era nga ennyumba ye wansi bagiteekamu tiles okutwalizamu ennyumba yonna erimu tiles, yonna ennyumba erimu tiles era nga ebiyigo birimu zi bathtub zosobola okuyita ebibaafu omuntu mwanyinza okunaabira. Ennyumba ye mweri bw'enonyeza obulungi wano bandaga nti mwebiri ebibaafu ebyo era amakaage yagazimba mu ngeri ya kizungu nnyo. Nga omanyi omuntu wa ssente oba olina okuzimba amaka nga nawe gajja kuweesa ekitiibwa nga gajja mu ssente z'olina. Hamis SSegujja munaye amakaage gatabu nnyo, ga mutawana nnyo, kwegamba simanyi kinyinza kwogera kubanga abaana bazimba. Ennaku zino mbadde mbatuusaako nnyumba z'abazannyi ba Romantic Entertainment bokka. Ninja kuba ntandika n'okubatuusaako ennyumba z'abantu abalala okwetoloola ensi yonna. Ne baana ba muzungu nga muzannyi wa firimu nja kuba mbatuusaako wano ennyumba ye. Fa ADTV UG ngenda kusaba osubscribing. Ndowooza mbitegedde byonna ebikwatagana ku nnyumba ya Hamis SSegujja. Ebisenge 5, ebiyigo 4, kugamba nnyumba ya kabi nnyo, nnyumba ya mutawana nnyo, amadiira 4, ebisenge 5. Fa ADTV UG ngenda kusaba osubscribing ate osharinge video eno. Mbadde ku nnyumba ya Hamis SSegujja mugirayo mugyetegereza nnyo. Ennyumba ya Hamis SSegujja we wakasiba bupangisa naye yawoona. Kugamba Romantic ina kyebongeddeko bonna abazannyi baayo, bonna abasinga bakolamu, bonna abasinga bezimba dda, bonna abasinga obupangisa babukuba dda, babusula dda ttale, obupangisa babusula dda buli ttale. Fa ADTV UG subscribe, stay on YouTube platform. Amaka ga Hamis SSegujja mugalabye. Ngenda kusaba osigale ng'ogobera Fa ADTV UG ate osharinge video eno mu subscribing. Mweraba.